omulembe guno okutuuka ku myaka 7 omuntu kabaka ng'omuntu emyaka 7 giba mingi nti era buli omu yali mwagalizza n'okumujagulizaako okuweza emyaka 7 emyaka egyo 7 gibeeramu okusomoza mufe abantu aba bulijjo naye ate nga kabaka naye ayina ate okusoomozebwa okukwefe ate kwe tutasobola kwegeraageranyako buli omu amutunuulidde buli omu amutaddeko amaaso buli omu amusuubiramu kino nekiri naye ate emyaka 2-3 egiyise tubadde n'okusoomozebwa okubadde okw'amaanyi okuba nti ate nakwo tukuvuunusa okutuuka ku myaka gino 7 olunaku luno ndowooza nti kigwanidde okuba nti tujaguza amazaalibwa ga kabaka tulina okugajaguza. Nyumirwa nnyo era nsanyuka nnyo bwe mpulira engeri omulembe ogwasooka okwagala obwakabaka n'okubuzimba okubuzza kutengerera kwe buliko olunaku olwaleero okubanga bwesiimisa abantu bangi nnyo worldwide ne mu Africa muno kinsanyusa nnyo tukoze tutya mwenga abaddamu oba abatandikirwako okuddamu okuzimba okwagala obwakabaka okubwagaza abantu n'okukola emirimu gy'obwakabaka mukoze mutya okubanga ne generation eno mpo nayo twongera okujagaza obwakabaka okubutegeera bongere kubanga bino ebitulina okubipreserve kikulu nnyo ate era njagala okwenyumiriza ndowooza mu nteekateeka naddala gye tuvudde bonna bannaffe abaaleeta ekirowoozo oba abazze baleeta ebirowoozo ebikuŋŋaanya abavubuka nga tuyita mu Nkobazambogo Buganda Youth Council baana ba Kintu n'ebibiina ebirala ebiza bibakwataganya nti gye tuvudde nga tukolera mu kitongole eky'abavubuka twafuba okulaba nga buli muvubuka gy'ali atuukibwako awatali ali mu matendekero ali mu ssomero n'atali mu masomero naye kasita abanga muvubuka twalina okumutuukako y'ensonga lwaki bwe twalina Nkobazambogo nga twetoloolera mu masomero n'amatendekero tugamba waliwo bali abatafuna mukisa kutuuka eno ne tutandika Buganda Youth Council. Buganda Youth Council negenda nga tufuna abakulembeze 2 omulenzi n'omuwala okuva mu buli ssaza ne bajja Emmengo ne tukola Buganda Youth Council. Kati nabo bwe baddayo mu masaza ne bakola essaza Youth Council nabo ne balondayo abalala ne bakola council yaabwe ey'essaza n'eyessaza nekola egombola paka wansi ku muvubuka asembayo nti kyatuyamba okuleeta abakulembeze actually ate abavuddemu ne bakolera ddala nzijukira Owekitiibwa Florence Nakiwala Kiyimbi yajjira mu Buganda Youth Council Honorable Aisha Kabanda yajjira mu Buganda Youth Council ne bachairman ba district abawera ne b'MPs bawera nti ne Buganda Youth Council nayo yakola ki yaleeta ne tubeera n'essuubi lya Buganda. Essuubi lya Buganda yeryetunuulira nnyo actually bwe twava mu kujaguza emikolo giri egy'amazaalibwa ekibinja ekyo ne kitandika Buganda Youth Council essuubi lya Buganda ba corporate okuva mu biti ebyenjawulo ne tukwatagana buli omu n'atandika okukola okusinziira n'aleeta obukugu bwe Buganda eyo ssuubi lya Buganda eyo nayo nereeta omuva Owekitiibwa Daudi Mpanga ne muvaamu ab'ebitiibwa abalala abali mu buvunaanyizibwa obw'enjawulo bw'ogenda mu CBS bw'ogenda mu bitongole by'obwakabaka Buganda Land Board Bakiwalabye Male Kawooya Mwebe Kasozi ne oyinza obutabamalayo kuba abavubuka nga bajjira mu mikutu egyo egy'enjawulo basobodde okutwala obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Owekitiibwa Charles Peter Mayiga nga Katikkiro abadde kumpi atabagana n'abantu bano ku mitendera egy'enjawulo bw'otunuulira Owekitiibwa Kawuki lwakuba kati ali mu local government omuntu ayinza omutwalira okuba nti musajja mukulu oba mukadde nnyo naye avudde mu Nkobazambogo n'ajja mu Buganda Youth Council n'atuuka waakoze eki watuuse kati ate akulembera abalala. So tulina okwongera okunyweza enkola ey'okusika
abantu ku levels ez'enjawulo abaana abo mu myaka egyo. Bw'otunuulira obwakabaka mu kiseera kino ebikwatira ddala ku kabaka obutereevu nga Kabaka Foundation, omulimu gwekola ogw'okukuŋŋaanya omusaayi si mulimu mutene. Neetuuka n'okuwangula ekirabo eky'okugaba omusaayi mu nsi yonna ng'ekitongole ekyasinga okukuŋŋaanya omusaayi, era ne kiweebwa ekirabo mu Amerika, naye ng'akikulembera Kaggwa Ndagala ava mu Nkoba za Mbogo. Nti abavubuka bakoze kinene, naye ate tulina okusoomoozebwa nti omulembe gulina engeri gye gugenze gukyuka, enneeyisa y'abantu egenze ekyuka, n'endaba y'ebintu egenda ekyuka, naye kikakata ku buli muzadde okukwata ku mwana we okubaako kyakola.